Mikwano gyaffe mwenna bwe tuli mu buwambe bwakuno bwa Mwami Museveni muli muti eyo mugyebale. Njagala okwebaza olw'okuba nga mugoberera bino bye tukola ne zino video zaffe zonna ne muzikwana ddala. Nammwe njagala okubasaba sooka osubscribinge ng'otandika okulaba. Nyigira osubscribe obenga osobola okulaba ebiddako, liking osharinge ne video. Ekindeese olwaleero nzize okwogera ku nsonga kati etambula mu Uganda. Buli munnayuganda n'ow'ekirimi n'atasobola kwogera ekigambo Kenya ky'ekigambo kati kyayogera. Kenya singa tetulinga bana Kenya, singa babadde batya, buli omu kyayogerako. N'abakoleddeyo video eri ku mukutu nga mbawa ekitontome w'ebbaluwa muvuka omu gye yawandiise nga ddeeka ng'agenda mu lutabaalo. Walwa ngambye ng'eggwa bw'okisobola okugiwuliza ng'eggwa mune n'awulira ng'akaaba amaziga. So nti olina okubaako ki ekitwala mu lutabaalo. Bannayuganda badde bangi bambuuza mpe comment lwaki beegomba ekiri e Kenya kibeere wano, oba nga beebuuza lwaki Kenya eringa bweri ate nga naffe tulinga bwe tuli. So nzize okubasiigira ekifaananyi eky'abana Kenya olabe kiki ekibula wano, lwaki ffe tetulinga bana Kenya, ye tuyinza kukola ty okubeera nga bana Kenya. Bana Kenya okutuuka awo bali si bintu bya mukyezo, lubadde lutabaalo lwennyini. Okusookera ddala bana Kenya abazungu bajja Abangereza okubawamba, bo bagiwamba nga gye bayita koloni etwale nga kyabugagga kya Bungereza. Ffe Uganda ne bagiyita gye bayita protectorate, ndi batukuuma bukuumi. Era Abangereza tebalowoozako naku n'olumu nti baliva e Kenya. So lwali lutabaalo lw'amaanyi. Abaasomako kye mujjukira kye bayita Mau Mau Rebellion, gye bayita Mungereza ayende Bulaaya, mu Africa apate uhuru. Ti omuzungu addeyo ewaabwe Bulaaya, omuddugavu afune obwetwaze. Era ne bakola gye twayitanga gye twasomako Mau Mau Rebellion. Ng'ovudde waffe Katonga n'oyambukako waggulu eyo osanga avenue gye bayita Kimathi Avenue. Didan Kimathi yali musajja mulwanyi nnyo nnyo nnyo. Era abazungu baamukwata ne bamutugumbula nga balwana okulaba nga bejjako Omungereza. So omusaayi mungi ogwayiika okulaba nga abana Kenya bafuna obwetwaze. Era ekyo kimu kyekyayita okulaba Odinga taata wa Odinga, abazungu bamuyise okumuwa president nga Jomo Kenyatta ali munda mu kkomera n'agamba sijja kukkiriza. Era bwe yavaayo akatiko wa president n'akenga ati amunnaffe Kasagwa olina mukulu olina mukadde nze nkikuwadde, n'akwata obwa president n'afuuka president waabwe. Mu myaka gy'ekyenda Moi nga ajjeewo nga maze afugidde eggwanga eryo emyaka nga 12 ne batandika olutabaalo olw'okulaba nga balwana okulaba nga bafuga eggwanga lyabwe ligenda mu bibira by'obufuzi. Bana Kenya abo baatandika ekintu kye bayita sabasaba, 7 era tata Odinga yali akyaliwo, Raila Odinga aliwo. Raila Odinga oyo goola myaka gy'ekinaana yamala mu kkomera emyaka egiwera 8. Era mu 91 n'adduka budusi n'agenda e Norway. So abasajja bintu bibadde bya kutoba, si bya muzannyo ng'abamu mulowooza kwekuba kaserefi, kunyumirwamu busabbalaza. Nedda bana Kenya badde n'olutalo. Era ne balwanagana ne Moi, ebiina bamusuuza bisuuze. Mukaluke mujjukira, aba bakajjukira mu 2002 era bwe beegatta ne basobola okuleeta Kibaki nga president. Kibaki mujjukira nga afuuse president. Ekisanja ekyoku Kibaki ayagala abba akalulu ke baamulangirira ku ttaala bagamba n'addukako n'ajja ne wano.
omusaayi muyitirivu ogwayika Kenya mu 2007 ne basobola okuteekawo gavumenti ey'ekintabuli. Mweyo gavumenti nga wajja omusajja gwe bayita Kofi Annan yali Secretary General wa UN najja okubatabaganya. Badaga nti akale Mzee Kibaki abeere president, gwe Raila Odinga obeere prime minister. Era mu bantu abaafa omwali omwo, jukira Ruto yalinga ne Raila Odinga, zero yalinga ne Uhuru Kenyatta. Ne batwalibwa ne muguni ne mu ICC. Era olwayo mu Uganda ng'ogenze Kiryadongo, wali abantu abadduka olutabaalo olwo nga babanoonya. So abantu bangi baafa. Raila Odinga bwe yafuuka prime minister, constitution yaabwe ne bagikyusa ne bakendeeza amaanyi ga president ne bagasaasaanya. Kenya n'ekyuka okulaba nti Kenya akulira Electoral Commission president si yamulonda. Era n'abantu ba bulijjo nga bawandise ebbaluwa mu process y'okumulonda se bayinza obutabufuna. Akulira kooti gy'oyinza okula Chief Justice naye abantu bamuyinako se okulondebwako. Era baga muleete ebirowoozo. Akulira poliisi, akulira amagye. Olwaleero ebitongole byabwe ebyobwannakyewa zibayita civil society organization ne zifuuka z'amaanyi nnyo era zikulembera abantu ne zibayiwa ku nguudo nga balina kye bagaana. Era eno gy'owulira kampeni y'obuvivizi yajjano yasooka Kenya eyo. Kenya gy'oyinza okusanga abantu 3,000 nga si babyabufuzi babakunze ng'ebibiina ebyobwannakyewa nga bibakunze. So civil society yaabwe y'amaanyi. Olwaleero wano ewaffe Uganda civil society Mwai Museveni yagisse nti ebibiina by'obwannakyewa kati bifuna bizza obujja contract zaazo buli mwaka. Ate kane gye bayita NGO forum gye bagenda okwewandiisa board bagikutte ne bagijja okuba nga yeetengeredde ne bagize mu ministry ya internal affairs. N'abawa ebibiina ebyo essente kati wowe bawa ssente olina kuzitwala mu internal affairs. Kati ekitegeeza ekibiina kyonna ekiseketerewezega ekigamba ku gavumenti ekyo kyo kati potera kisobola kufuna ssente. Kenya social media enkozesa bannakenya gye bakozesa social media. Muganda wange Sseruganda gwe Sempala yanjawulo. Bw'olaba bawandika ku Facebook, Munnakenya alowooza nnyo ku kigenda mu maaso Kenya. Bw'olaba bawandika ku Twitter, era ndi wadde olaba campaign eno ey'aba Generation Z, generation ey'abaana abaazaalibwa mu 92 mpaka nga mu 22. Ekitegeeza abantu abalina emyaka 20, 30. Ndi generation eyo yeetaba nnyo mu bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe. Bakeera ku makya ne basoma amawulire, ne bawuliriza rediyo, ne balaba TV, nga balaba ku programu ezo ezikwata ku nsonga zaabwe. Genda wano e Uganda, mwena akantu ke mwina ku TikTok wakaza buli kino mukisaako enseko. Muli muzima mwoza abamwita simanyi ozamba, simanya sufura, sinnabitegeera na kwitegeera. Era abasajja batukalakata. Munnakenya ba comedian abasinza okukwata akati be ba comedian aboogera ku nsonga ezikwata ku bantu. Muwano comedian asinga okuwemula yakwata akati. Comedian ajerega sima tribe z'abantu, ajerega abakazi, ajerega abasajja, ajerega abaavu, awagaki oyo mumanya amanya gaabwe sigera na gabawa. Oyo yakuta akati. So ekintu kye muli mu kusaba bali bakitambuza. Bazimba olulimi Kenya olulimi Oluswahili baluyita lulimi lununuzi. Ffe wane waffe Oluswahili lulimi lw'ababbi. Eyo enjawulo ogiraba. Nti bakozesa bulungi olulimi lwabwe Oluswahili okwetooloola okwogera ne buli muntu ne bakunga abantu okubeera mwe bakola. Kenya abayivu beetaba mu byobufuzi.
tebabirekera bajuwa kali buli omu amagezi obukugu bwo n'obukozesa amanyi IT amanyi kino buli omu n'olaba nti ng'okyetabamu kuba abalina eggwanga lye bazimba era obalaba wagenda ng'olaba hashtag gye bayita nga reject the finance bill ne wano byosi kikulu olaba ekitraining nga simanya shufura what is training in Uganda simanyo zambi nabuzo zambi keki ngenda kuya abadiri badabana nga bilito jabbisobola mbufene Uganda twafadda bo eri bo olaba nti Raila Odinga agenda okuteka ekintu nga buli omu akigoberera genda ku TikTok olaba video obw'abaana abana Kenya buli omu ayogera ku bulumi obutambula mu ggwanga ng'olaga simanya side dish wakabi katambula simanya okwata otya omusajja sebo ne bwona ayagala okumukwata obulungi omusajja nga mwafu musimu tolina kyogenda kumugjamu sempala nampala musaga busaazi bana Kenya baffe bali wala mwe mukyali ku muzanyo gwe nyini enjawulo eri wakati wa munna Uganda ne muna Kenya nti muna Kenya citizen ate mwe muli ba subject tusaba government etuyambe balibo bawuliranga ensi yaabwe era bodde n'owulira ebbaluwa eyo n'ogiwulira omwana agiwandise nga kitontome ng'ogiwulira ensonga ki ezimutwala ku street tatula kusulimbwa eryo kyaliwe bali bannakenya obalaba nti olaba ne mu bitundu Ruto gye yawangula baasituse mu Eldoret mu Bakalenjini baasituse nga mugamba maani ebintu bijjemu mu busago myaka ebiri agati omanyi muno mulimu owaffe ono muganda waffe ono simaatu mwinako ki ensonga z'eggwanga zisukka tribe zisukka eddiini zisukka biki ziri ku ggwe wano baba abasajja babye obasanga abantu abasabya ffe ennaku zino omwami Museveni atugalira wano n'olaba abantu gy'olunaku lwona yakoze jjaamu yabadde ava Koima Road n'akola jjaamu nga teri afaayo so ndi bana Kenya systems balwanya okuzizimba walabye mwami Ruto bwe yadda aleeta ng'agamba mbu agenda kuyita amagye civil society simba naye afuzi yagenze mu kooti ko negamba toleeta magye n'amagye ne gasigala mu barracks walabye ababaka nga bamuyimiriramu olina mugamba byolimu ebyo polisi ezo za Lusaago wagenza okulaba vice president nga naye enjogera gyayogera nga naye agamba abantu bano batuufu ne kati wano mwe mwina bawumba tuutu ye mwalaba zikyaki kyaki Kenya zatuse nezigamba bwakakyooka ebyokulonda katuule bagirawo katandika okuteekateeka tugenda abantu abe bitwetaaga okujja mu parliament baliwa kubanga lobala kati weetaaga ndowooza okuddamu zoyinza okudda nga mu America zibayita midterm election nja kudda wano okubasomesa citizen yani nkibasomese bulungi ne subject kuba mwe mulinga abalowooza nti abakulembera babayamba bannakenya bakimanyi abakulembera babayamba kubanga bataddemu batasasudde omuwendo munene era mu ekyo ekitontome kinabasomedde ekiri ku mukutu gwange gwe ne mbagaye musubscribeko omwana ayogera baani bajjukira n'agamba ndi ku street kuno olwa Raila Odinga alwanye ebbanga atakyalina maanyi galwana ndi ku street kuno olwa Didadi Kimathe njagala akimenti omusaayi gwe tegwayikira bwereere gwe oli kuki gwe olwanirira ki oyinaga tuli ku street kuno tuzze okulwanirira bannyinaffe abagenda ebuwarabu embeera gye bayitamu enzibu naye nga baali badde wano nga bakolera bannaffe abagenda e India nga ogenda India okujjanjabwa yeetaaga kusooka kuyisa kabbo naye nga gavumenti erina ssente esobola okugulira okye nti abakola mu gavumenti eya tiketi babawa ya bizinensi naye nga bokubwasa kino mutasaana kwegulira gundi ya mu ekonome naye ne bagamba ezigula ebintu ebijjanja mu malwaliro tebiri musono olwekyo nzize
okubalaga nti okukola ki olwali terugenda kujjawo M7 nzo okulaga nti olwaleero ekigenda okubataasa kwe kusitukiramu naawe weetabemu tokindekera tokyegabala message eno giwulirize giweeko comment tujja zipiikinga bwe tukuyita okubaako kye weetabamu kati wano mulowooza ensonga sizaabasuubuzi zammwe baagala nnyo mugende ku page musubscribinge musharinge tusobole okulaba nga tutambuza obubaka naffe obunaatukunga naffe osanga ab'e Rwanda batwegombe ab'e Congo batwegombe nga naffe bwe twegomba ab'e Kenya katonda abakuume